Happy birthday. Thank you so much. Hey, mwana mwebale kubeerawo nkulabe baddeyo mu maanyi. Mwebale kuyimirira naffe. Thank you so much for loving the kids. Thank you for loving God by loving people and serving God by serving people. Omukama akomutima gukyegiranye. Levixione oyezezza emyaka emeka olunaku olwa. Oyezezza emyaka 3. Levixione okuze naye olimba. Olimba bakuzaala mwaka ki? 1992. 1992? Yes, okay. Olunaku lubadde lutukutwaliza because batugambye nti celebration yo y'omwaka guno ogenda celebrating n'abaana abali mu bwetaavu. Tell us more about the celebrations today. Olunaku lubadde lulungi nnyo. We had a lot of fun. Tuyimbye. We had a lot of artists. Abamu ba artists man simanyi naye Mukama bampeera omukisa aba Spice Diana bangambye tugenda kuyitirawo kati tuyitirewo Lydia Jazmine, Triplets, Ghetto Kids, ne Pastor Muto mwagadde nnyo awadde abaana essaala, Nick Jemaima. Man. Buli gwasabira aba muwanguzi. Era kyogedde n'angamba onzijukira bwe nagamba gundi ne gundi nti yagamba ani? Yagamba Bobby Wine. Akajugana Saida Bobby Wine awangule Kyaddondo. Nti kati akakomezzaawo simanyi bananga ayagala kunteeka mu politics. Naye akakomeza kame kati temukalabye kati munange I give thanks to God. Kati gwenga gwe omuyimbi Levixione waligenda no posting anti yagala abantu bakusondere kasente obufunze wasonzeewo sente z'ogamba zima abantu batuwadde sente batuwadde sente nyingi nnyo but still we are not stopping. Okay. You get people are still sending money because bwewalaba post yange it was the party for the kids ate nga tuyina ne gundi nga tuyina ne feeding course of the feeding program we have always done ne feeding program nekyagenda mu maaso kitegeere so there are a lot of things we are still doing. Okay, obubaka obwa birthday eri abatabadde ku mukolo kyoso okugamba abantu abatabadde ku mukolo Mukama bampeera omukisa n'ekirala kyensobola bagamba ensonga lwaki nyimba kubanga njagala abantu bategere Yesu Kristo era nsanyuka nnyo nga abantu bawa obujulizi nga bagamba music wo and blessings Mukama bampeera ekyo nakimusiima okwagala. Okay, naye nga ekituufu like nti sente mu bufunze zino ziwasonzeewo zasobodde okukolera kiwabadde oyagala zasobodde of course nange nalina budget yange gye nali ntegekedde abaana naye abantu batopinzeeko abantu abamu batuwadde engoye okitegeera wala batuwadde cakes ne batuwazi cakes zonna zetusazaawo sina nemu gye naguze abantu bazirese buleesi so man Mukama mulungi. Twalabako ku bantu omuyimbi Palaso yagenda naye navayo na posting ebyokumusondera akasente nawe siru sawa zino kyekimu tugambe nti n'abayimbi kati ennaku zino mwazzemu eri no nze njagala kwebaza Palaso nja kumwebaza because nze nga nze kubanga munauganda ndaba wano he really inspired me. It's not like I had a lot of ideas where I sat down nenkola ki but when I saw him doing it I was like let's try it and see how it can be a big a big support to the kids and everybody. But people have always given me support from my concerts. Abantu baje ne bandaba concerts zange nga nyimba ne bampayo kasente cleaning and ndisa abantu era concerts zona zembadde nkola bawako basobola okumpolereza to feeding abantu tuzimbye nyumba for widow mothers we have joined hands with Feeds of Life ne tuzimbe somere karamoja like we have done a lot of things for the community because we believe we are the change we want to see in our communities. Yeah man, bless. Okay.